Olwaleero abawagizi b'ekibiina ky'NRM mu disitulikiti y'e Kamwenge bakedde kuŋŋaanira ku kisaawe ky'essomero lya Kibanda Primary School. Pulezidenti Museveni wasookedde ng'anoonya akalulu akamuza ku bukulembeze bw'eggwanga. Museveni asibye mu disitulikiti eno n'ey'Ekyegeegwa ng'abuulira abawagizi ebiri mu manifesito y'ekibiina ssaako n'ebyo gavumenti ebisobodde okukolera bannayuganda mu kisanja kino ekigenda okuggwako. Abokuba twahiriza kukora ekyobusinge itafaari twaritaho twatandika kutaho ery'entunguuka kubanga twareeba ekizibu ky'obworo omu maka ahabw'okuba entunguuka neya twena n'ey'abantu boona enguuto tokuraara ha korasi nyekiro notaho omuka yawe okitaho omuka yawe oshanga obworo bwasigayo omu kasheshe. Ssentebe w'ekibiina ky'NRM atala disitulikiti y'e Kamwenge era minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulimi Frank Tumwebaze yeebazizza omukulembeze eggwanga okusindika amagye mu disitulikiti y'e Kamwenge ne galwanyisa abayeekera ba ADF abaali bakola obulumbaganyi ku batuuze. ADF ekuba abantu baffe abaliraanye n'ekibira kyonna ekya Kibale Forest n'Edura kye kimu kiva wano ne kigatta ku Queen Elizabeth n'eryo Kitagwenda. So ADF yataka tukuba emirundi ng'esatu ogusembyeyo gwabadde mu 2023. Gavumenti ya NRM UPDF egezezaako nnyo okulaba nti abalabe abava mu DRC tebatukosa. Bano era basibye omukulembeze eggwanga okwongera abasirikale naddala mu kitundu ekiri okumpi n'ekibira ekiriraanye ekkuumiro ly'ebisolo erya Kibale National Park okutangira ebikola eby'obuyeekera n'okwongera obutebenkevu mu disitulikiti eno. Okwagala abantu baffe abaliraanye n'ekibira ekyo okubeera n'obutekenkevu n'okuteeraliikirira atuweereze barakisi y'amagye ebeere wano full time. Ekintu ky'amaanyi nnyo nti omukulembeze w'eggwanga ow'ekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni azze n'atukyayira era n'atusuubiza oba n'atulaga byagenda okutukolera. Pulezidenti Museveni waagendedde e Kamwenge nga gavumenti mu disitulikiti eno yakabaweereza ensimbi obuwumbi 22 mu nteekateeka ya Parish Development Model era mu kiseera kino amaka gasuba mu 1000 ge gaakaganyulwa mu nteekateeka eno. Kati ebitulimu bino twagala Ssaabalwanyi akuba abayeekera ne bavaawo n'atuwa eddembe, twagala Ssaabalwanyi akuba obwavu ne bugenda. Kati omuwulidde kola sizize Pati alengera wala. Museveni ategeezezza nti olw'okuba akimanyi bulungi nti abavubuka be bamu ku bakyasinze okukaabula ebbula ly'emirimu gavumenti esobodde okuzimba amakolero mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era nti mu kiseera kino abavubuka bangi abakola mu makolero gano ekibawadde n'obuvumu okweyimirizaawo. Ate egyo Mbale Industrial Park ezeere emirimo omutwalo gumwe n'2,000 kandi omusiku y'amaheremu yonka siku y'amaheremu yonka katuze namambe naine tawunisiya y'amaani hei na Kampala tukajombeka mu kibira ibaye banagemera yaba Obote na Amini hata harimo amakorero 273 nibakozesa abantu emitwarena n'10,000 nabo ekyo abatoro Kamwenge okunsha aba Industrial Park atumatanka kuranzia enkiro eshikire. Olukungaana olwokubiri Pulezidenti Museveni alukubye ku kisaawe ky'essomero lya Suba Primary School mu disitulikiti y'e Kyegeegwa era n'eno obubaka bw'abawadde okusinga bubaddemu ebyo gavumenti y'NRM byesobodde okukola mu myaka 8. Obusinge bw'abaasa entunguuka mwagikozesa yarugamu obugaiga baitu obugaiga n'obushaki ekyokubanza omuntu naaba aine omwoga abakonya omwoga ogwange n'okuriisa n'okuhinga nigwo omwoga gwange. Olunaku olw'enkya Museveni lwawunzika okunoonya akalulu mu kitundu ekya Lwenzooli era singa wanaaba tewali kikyuse wakusembayo ne disitulikiti y'Ekyenjojo olwatandika okutalaaga ekitundu ekya Bunyoro. Nze Zubairi Luwalira, BBS Terefayina, wano e Kamwenge.